Abakyala bangi bali mu bufumbo naye nga si basanyufu. Beetamwatamwa dda, abamu baddukayo, abalala balowooza okukikola. Zino ze zimu ku nsonga lwaki abakyala abali mu bufumbo si basanyufu. Ensonga esooka, temweyagala. Omukyala buli lw'obeera nga oyagala musajja wo okusinga gwe bwe weeyagala, kitegeeza ogenda kufuna obuzibu bungi nnyo. Y'ensonga lwaki abamu mutandika okubeera insecure singa omusajja omulaba ng'alina oboolyawo abantu ab'enjawulo bagezaako okwogera nga nabo kitonde kikyala. Y'ensonga lwaki batandika okugamba ebigambo kino nakiri, otandika okulowooza nti oboolyawo omusajja alina okuba ng'alina by'akola eyo ne bw'aba tali mu bikola. Kubanga gwe teweeyagala, otandika okulowooza nti waliyo oboolyawo omukyala ali eyo akusinga. Gwe teweeraba ng'asinga nti omusajja ono yakulonda lwakubanga omusingira mu bitonde ebirala byonna. Naye buli lw'okimanya nti gwe osinga, olondeddwa kubanga olina ky'osinza abalala bonna, ebiseera ebisinga okweyagala okwo kweweeteekako kugenda kuleetera obutalowooza na kulowooza nti osobola okulekebwa. Ye nga ne bw'okirowooza tekiyinza kukosa kubanga sitira okimanyi nti ye yaba afiirwa si ggwe oba ofiirwa. Ensonga ey'okubiri y'eyokuba nti red flags nga mukyadeetinga. Ebintu ebyo by'otasobola kugumiikiriza nga mukyadeetinga wabiyisangako amaaso. Kati essaawa eno muli mu bufumbo bitandise okufuukira ekirala, bitandise okufuukira akayinja mu kigere. Wali nga mu kudeetinga red flags ezo ng'ozitunulako n'ogamba naye alikyusa oboolyawo, alikyusa alemeddwa okukyuka. Mulowooza, abakyala basinga mulowooza nti mulina obuyinza oboolyawo obukyusa omusajja, kumbe kizibu. Buli lw'okkiriza omuntu n'ebyo by'alina by'otamwagalako naye n'obikkiriza ku ntandikwa n'otuuka n'omufumbirwa, kitegeeza okkiriza abeere nga bw'ali. Lwaki akyuka ng'omaze omufumbirwa ng'ate walina omukisa obutamutwala? Lwaki nkyuka ng'onzikiriza? So abakyala abasinga obungi oba abakyala abamu ne muba nga muli mu bufumbo naye nga red flags ziri ze mwaneglectinga nga mukyali mu dating, essaawa eno zitandise okuba kuba kibooko. Ensonga ey'okusatu, omusajja oyo wamufumbirwa for wrong reasons. Wamufumbirwa kubanga alina amaaso amalungi. Wamufumbirwa because eddoboozi lye bw'ayogera owulira ddala ng'ali ku radio. Wamufumbirwa kubanga alina amatu agakusanyusa. Wamufumbirwa for wrong reasons. N'olekayo ensonga enkulu ezeetaagisa mu bufumbo. Obufumbo tukimanyi nti bulimu responsibilities. Responsibilities ezo tewazitunuulira, n'otunuulira ebyo ebyasigala bikuba ku musajja. Alina ekiwato, alina bw'anyoola ekiwato kwegamba n'ogamba omusajja wange y'oyo. Naye kati kituuse ku by'obuvunaanyizibwa, kituuse mu ngeri y'okuba nti omuntu ayisa ab'omu maka ge obulungi. Eyo yonna ali ku zero, naawe kati bikusobedde, emirembe gikubuze. Wafumbirwa omuntu for wrong reasons. Abamu ku mmwe muyinza n'okuba mwabafumbirwa kubanga omukwano ate nze mwagala, ate tulina omukwano mungi nnyo. Weerabira okutunuulira mu maaso eyo myaka 10, myaka 2, myaka 3 mu maaso. Okwagala kuba kutandise okkendeera naye responsibilities zisobola okusigala nga zibakeepinze together. Naye kati ebyo tewabirowoozaako. Reasons ze walowoozaako zaali za kito nnyo, oba oli awo tezaalina makulu. Y'ensonga lwaki essaawa eno owulira akazito. Yes. Ensonga ey'okuna y'ey'okuba nti wafumbirwa omusajja gw'otasobola kurespectinga. Oyinza n'okuba nti wafumbirwa omusajja gwe wali toyagala. Wafumbirwa omusajja atakwagala. Ebyo byonna bwe biba nga byakutuukako, ekituufu kiri nti ogenda kufuna at one point in your life obuzibu. Ogenda kuwulira ng'emirembe gikutamye. Gwe kuteberezaamu okufumbirwa omuntu eyali takwagala. Teberezaamu okufumbirwa omuntu gwe wali toyagala ofumbirwe. Kaakati ate ne wabaako emize egitandika mu maaso eyo mu mukwano gwammwe oba mu bufumbo bwammwe.
buli kaseera ojjukira n'ogamba ekituufu kiri nti nali saagala kubeera na musajja ono. Kale raba, kale senga nina gwe nasigala naye omulala. Lwaki? Kubanga wafumbirwa omuntu gw'otayagala. Wafumbirwa omuntu ayinza okuba nga yali takwagala. Oba sinakindi wafumbirwa omusajja gw'otasobola kurespectinga ate nga wali okimanyi n'okimanya naye n'ogenda mu maaso n'okikola. Ensonga ey'okutaano y'ey'okuba nti obadde n'abasajja emabega bangi nnyo. Obaddeko n'abasajja obaolyawo basukka ne mu 10, basukka mu 20, bakyasobola n'osukka mu 30. Yes, gye bali bannaffe ng'abasajja abadde n'abangi ddala. Essaawa eno obufumbo bw'olimu omusajja wo omugiraageranya n'abasajja bali bonna bw'obaddeko nabo emabega. Buli lw'ojjukira emabega n'okubamu akafaananyi, n'ojjukira gundi Sembatya, n'ojjukira Kaluhanga, n'ojjukira Isaabirye abaakuyisaako obulungi, abalina bye baakolanga ono byatasobola kukola bulungi. Ekituufu kiri nti togenda kubeera musanyufu. Kubanga musajja wo olina abantu abalala, olina abasajja abalala b'emabega b'omukompeyaringa nabo. Buli lw'otuuka ku level eyo kompeyaringa musajja wo n'abasajja abalala b'obaddeko nabo. Ekiseera ekituufu kiri nti oba togenda kufuna mirembe oba tojja kubeera musanyufu because buli kaseera obeerawo n'oddamu n'olookerako emabega n'oddako n'olowooza gundi n'ogamba kale singa mbaddeko ne gundi ye kino yandikikoze bulala ate na wano yali muyitirivu okusinga ono. Bannange leero ndabye oba nakola ensobi. Ezo z'ensonga 5 era ze zimu ku ezo ze ndowooza nze ng'omuntu simanyi gwe kyolowooza osobola okuntera kyolowooza mu comments awo nange nenkimanyi oba oli awo. So nga ne zino ze nkugambye bwe zibanga ntuufu, yes osobola okumpaayo akagalaawo n'ogamba ya kyoyogedde kituufu. Ate nga bw'oba naawe oli mukyala ali eyo nga tonnafumbirwa zino osobola okuba ng'ozirowoozaako n'otakola nsobi ze zimu banno oba oli awo abakusooseeyo ze bakoze. So nga naawe ali mu bufumbo essaawa eno osobola okubaako by'otereeza, osobola okubaako n'otandika okweyagala n'otandika okwagala gwe okusinga bw'oyagala oli. Oyinza okwekanga nga kiyinza otandika okuwa emirembe n'okukyusa endowooza yo eri obufumbo bw'olimu. Sebakije Emmanuel.